You know what, sweetheart? What? I did know that you're reliant. Yeah, for sure. Omani? Oh, really? Really? Nze nzemba nze singa. Nze atemba dance wabinji nyo. Don't exaggerate. Are you sure? Yeah, I'm sure. Katima dentesa. Tesa. Lero. Neme. Kuddayo. Waka. Are serious? I'm serious. Magejo kibeera unfair. How? Kati ate olutalo lw'ebyobugagga olw'olulwana ddi? Olw'ebintu. Calm down. Kaka. Ngenda lulwana enkya. Tofaayo fonna wonna okusinda. Era nawe togenda genda kukola. Kitegedde? Tugenda batukozesa ezo genda kuddayo enkya. Yakuddayo enkya? Olimba olina kugenda leero. Ojja kugenda leero baby. Really leero. Okay, sweetheart. Tubiddemu? Okoze ntula obugenda. Majagala lwengende ewaka netegeka nkoko mmere ebintu nga bingi nempesa omusajja wange ekitiibwa nebagamba omusajja wange ayinamu wangi naye abaganda bagamba nti oyo nditwala bingi teyatuukaka kati gwe oyagala ogende na pipa namba ey'ebintu maama obalage nti obaagala nnyo oli bifuna ddi abewaka nze kyensinga omumanya bo tebafaayo oba otutte ki oba otutte ki ddala abazadde kye basinga okwagala kulaba mwana waabwe oli bulungi. nze buli wengenda ngenda n'ebintu era linagenda nga sinakyenera bajja kutegeera nti waliwo ekikyamu ate nga saagala bategeere ate kati awo kiba kirungi nnyo bw'obanga buli kadde obadde ng'obitwala lwotatutte kitegeerekeka kiri simple. Zino saagala nagenda wakakubaze n'omusajja wange akyanjagala just obyokunkuba nkubamu kaawo just Banzije. Auntie Hana tusanze okulaba. Kale dada. Karibu. Kale. Tulira kaawo. Kale nyawa. Eradde auntie. Eradde dada. Sibya mutyano auntie. Bulungi. Ndi muti. Gye tuli auntie. Njeba. Kale. Namwe mjeba. Kale. Kuliko amakulu. Tugayiseemu. Iye. Yo bankere ye mwali. Mr. Mbogo. Gyali mu kisenge obadde akulinze. Gavumenti ntuuse. Kale. Kagende mukuyitira. Kale. Iye. Okitegera naye nga yange mwagala nina true love. Naye mbabazi. Amazima oliko ekikyamu ku mutwe. Musajja kyakwagala ng'akusiibya ku miggo. Nakuba ku makya, nakuba mutuntu, nakuba olweggulo, nakuba buli kadde, kantu kato nakubye, bannaye gwe tebikutama. Tesi yankubamu bukubeera ng'omuntu gwalaga. Kati era omukazi oba tamukuba omusajja aba takwagala. Nze ng'owange tabinkola. Kyogamba ye tanjagala. Bannange, lekera. Naye mbabazi, ebiseera ebimu ondeetera okulowooza nti totegeera. Ate nga saagala kirowoozaako. Lwaki weeyisa bw'otyo? Oli mukazi mulungi. Trust me, basajja bangi abaali egombye okubeera n'omukazi nga gwe. Nene we fumbirwa nakomawa. Kati ngende nfumbirwa omusajja omulala. Wakafumbirwa emirundi emeka? Si yo yasooka. Kati wefumbirwa omulala ng'era naye ankuba. Lwaki gwe oli negative nnyo okutuuka ku ekyo nti gw'ogenda ofuna agenda kubanga kkuba? Kyogamba gwe buli kadde onaagenda onaasanga nga bakuba beereere. Njagala sekakozi wange. Kale n'okitunuulira? Naye mbabazi. Ani simanyi. Ne mukwano gwange onyiiza. Kale ate oba onkuulako wayi.
Sekakozi talina nnyo. Bana twonongera sekakozi tompaira. Oh, Rihanna. Wangi Mazizo mte. nzize mwanyinazi. Oh, beba ya mte. Kulike. Kale nisemu muli mutini. Kulike ko. Nisemu muli mutini. Oya kwanze mkulu ogo mto wange. Amasa amati. Kuchali dezi. Olabika wasuze bubi. Okay. Kubengeje wankubidemu essimu ekiro. Zayina okubuuza muli mutye. Okay. Anyway, tuli bulungi. Embeera y'ombi. Seriously tabukirira. Mukazi yeyongedde okutabuka. Kwe. Ne kumacha kati sawe. Afa kuntabukira mugezezaako okumugana okugenda nga mugamba tulina wano meeting tusobole okusinkana tusotinge omukazi atabuse. Kati gwolaba nga obuzibu buvaawa. Obuzibu buli nze mu buzibu. Nti kwegamba naye nga kyanvunaana saakikola. Yagenda na waaliwo yamuweereza ki ekifaananyi nga kya mukazi kale muli n'atabuka. Baamuweereza ekifaananyi eky'omukazi ng'oli naye ng'oba ki wali naye kati yamanyiyo oyenda omukazi omwagala tomwagala. Saakikola era saakola kintu kyonna kikola nti bwe nze sisobola kwenda ku mukyala wa okusinziira ku ngeri gye mwagalamu naye abantu balina effujjo. Yeah, it was just a little simple meeting we had. Kagabo ninga bonaako ekifaananyi n'omuntu. Nekijja oli nakyo oli bwe yakirabako. Mulimu abantu abalina effutwa mu ngeri yaabwe. Ye baba nga tetunagenda wa. Wafunyeko obujjanjabi. Naye waliwo ekintu kimu. Kirabika omukyalo naye n'ekimusindiikiriza. Nga ki? Kirabika ayinayo omusajja omulala. Okay. What should I prepare for you? Make me a choice. A choice. Yeah, make me a choice. Make yourself a choice, then I'll prepare. That is my work. Come on, go serve your uncle in the choice. I know beautiful women are good at making choices. That much I know. Beautiful woman. Hey. How many are they? Come on, but then referring up with you get them numbers. Okay, but next time be precise. Okay. Okay. Yeah, okay, it's okay. Okay. Anyway, I'm going to make you your favorite. Yes. Again, I'll be so pleasant. Okay, so Aren't you going to miss me? that is obvious now. I have to miss you. Put it aside again over to be them. Kuba singa bali talinayo omusajja mulala ebifujjo byonna teyandibikoze kati alina kye yeesigawa olugira bw'ati antukire sigaba nti naye nze ndowooza bulowooza naye baaba tugende mu ddwaliro osooka ofuneyo akaakayiso ka tetanus. Ekyo si kyamaanyi tekyetaagisa kugenda mu ddwaliro just nafunyeyo kawundu kale kyaba kuba nti kyasaze omusolo nga bw'olaba kano nti kano kankute wano naye kati kino ekyakuta wano kyagudde ku musolo kyokuba nti nsibi naye nga kijja kuba bulungi. Kakati naye kirala baaba nze abadde ateesa olaba otya woolekaano omukazi n'abaana n'ogenda n'ogula ewalala n'ozimba n'ofuna omukyala omulala. Ekyo kyo si kizibu kisobola okukikola era nandyetaaze okukikola naye ekizibu kiri I still love my wife. So omukyala wange sobola kumulekawo nti ate ngene omwagala sigaanyi. Yes. Naye zino entalo zinaggwa ddi? Zino entalo zo zijja kuggwa omanyi kati saawa eno akyali naki obusungu bungi era kati bukyamuwanga naye ajja kukakkana bw'anakkakana ajja kuteera bw'anamala okulaba nti siina musango omanyi time heals everything ajja kukitunulamu ajja kukiraba ategeere nti I didn't do any mistake ate n'ekirala sisobola kuleka mukazi wange wano n'abaana bange
nengenda kola kufuna nyumba ndala kale nsobola okugizimba nebeerayo just like that kyekyo kiteeso nkyagadde nakyo nyakikozesa Come on. I have to meet this guy. I know I did. Okay. Anyway. Sit up. Sit down. Okay, baby. Take care. Take care too. Love you. Love you so much. I feel like I want to leave you, but Stay. love you. Love you too. Anyway. Hello? Consti. Let me come now. Ng'obuze ajendi mwana gwe okakasa gende eyo nyina ebinsumbuwa byange ate ebitya kuba kati nigamba kangendeke wannayigaga mbeereko eyo kitegeeza gy'ova kati gyenva era wondabye wano njagala agendako wannazaala wange njogeremu naye munyonyolere osanga mpinza oterera n'enzirayo mu maka gange ekitegeeza oba wannayigaga ogenda wanyazaala we bwekiri naye nayigaga n'amala akitegeera era saagala akitegeere kubanga atayagalira ddala ngende ewaase kakozi ewannazaala wange tayagalira ddala so saagala akitegeere nti oba nvuddewoko era ntoloseyo na butolosi buddewo nga taliiwo nalowooza takitegeere ng'akitegeera atya kozera nga gwo n'amugamba nze olugambo sirukola toli nnyo wa bigambo nnyo kiri awo naye tomugamba sisobola kale kangende mwana gwe naye nga si byangu kale yawa katambala okanteeka mu matu Tomanyi kwambaza. atereeze N'enviiri oludde ozinaaba. zitukula twaye udde ziwuyi era kalako ina olugezigezi Kola lunjigiriza. zina lugezigezi mwana gwe Naye kyusaawo katambala. naye maama leero nga batudde bulala ku ntebe wasazewo tulabwo Abaana najjudde ku ddala simanyi. buli kimu wakimaliriza Nakimaliriza naye nkola etya. kakati ogwe kojja otuuleko wano otambulemu wangi kale baaba naawe kiika tekakozi kiki nandaba bwenna kati owootedde wootedde maama embeera yenkutteko nonze tonnaba jagondera ddala awo gakyali mabaga ekikusesa olunaku tuli mu lumu kitundu nempulira embeera egaanye embeera yegaanye kati maama tukoze tutya twaliyiza maama omukazi n'akomawo kubanga kale mukazi yabadde atetenkanya amanye emmere wagijja kati jo nasiibye esiridde yadde n'akati maama katukoze tutya tosobola kwogerako konaye maama omukazi yabadde akuwulira nga akutegeera okirabye akati olaba sekakozi ekyo kyogamba ekyamukyalawo kirungi nsobola okumulaba naye ate era nyinza omulaba noddamu giri emize egyo maama ku kino olwaleero ngonze nyinza okumuyita wano n'otandika omanyiga olimu katwewungu
Mama sigenda. N'otandika empisa ezo n'otandika olaba muyita n'omukubira wano n'otandika empisa ezo zirizo omusayisaamu. Okiraba ng'ate mbadde nze nsobola omuleeta wano mwogereganya naye. Mama sigenda kuddamu kuluno ŋŋonze ndabye embeera bweyisa. Kaakati mwana oyo osiibye otya? Oyi dini ava kwagana mwino ng'alijja walina zaala we. Ono mwino mukaakakozi. Ogoba Mbabazi? Oyo mwene. Ayi bana, Mbabazi kyayenda. Nze ankobye ndi kujjayo ina zaala wange kumukoberako tisobola kubaawo nga timukobeyireeku bino olw'okubanga musaada wange yankuba. Iwe mbu oli kumulobera okujja. Buli ssaawa eno ninze omubi. Iwe oli kumulobera okujjayo musaada we n'okulopa yina zaala we. Ayi omukazi oyo tategeera. Amazima musiru. Bana, Mbabazi kikyenta mukobye. Kikyenta kola eri Mbabazi. Ayi tategeera azira mu katoola. Gwobo n'oyo yayida wano ng'alira. Ng'omusaada amukubye nga bwedi ku kyalo kuno. Musaada wajja yamukubiriza buli kaire kunkyo misana bwire. Kantu katono ng'amukuba oti mwana muto. Yayida wano ng'alira ng'atirika naye n'amaziga. Namukoba nti sooka obe wanieno. Obe wokwena kweza. Bwe kinaawa tuidako bonna kye tuyizaako. Saawa eno wuuyo agire wayina zaala. Mbuti ninze omubi. Ayi bana, Mbabazi kikyayenda. Nze ankobye ali kujja tojja kumudeemera tojja kumulobera kyayenda. Ye akyenda ayenda omusaada wamweyendera nina zaala walinga maama we. Kati we kumulobera okuyirayo omusaada we n'okuloopa eri nazaala we. Iwe olikwenda kumusiba wano. Kale wuli. Nze yanva mulekawo mu njira nga ali kujja. Oidi oyogera nakyo ng'olowooza oti kiriito olabya okikoba. Ajire. Oidi nganti amana nalowooza nti alitegera bye ndi mukoba. Kumba tebitegera bimu bitawa kumatu biti nga we bijja. Bana Mbabazi yabaaki. Bana akasaada kamuloga akasaada kamuwaaki. Kuba akalemeireko n'akaavu n'akabi tikafaananika kazira magezi kazira makulu ye bakazaala yona basiru. nze nja kumuyita njogereko naye. Kubanga olina obukambwe bw'amaanyi. Anama obuyo bukamwe nabitadde wali. Eno embeera enkutte. Bwotyo bw'oyogera. Nze nkumanyi saakulaba eggulu. Naye kati nze nga bwe nkugambye. Nze nyamuyita nja kwogera naye. Ntuuke ku nkutegeeza. Kale maa. Buti omuntu ng'oyo bw'omutwalawo. Nze naakabona kateyenga buteyenga wano ku kyalo katenga. N'omulimu gwakola gwobo n'oyo. Ndowooza bamuwa oba 2,000 oba 10 olunaku. Oyo no musaada ki? Musaada kwegamba kasaada ka bupale kazunza buzunza bupale. Azira makulu. Nako Mbabazi nti wesoni w'omusaada oyo yaddema. Buli kyogezaako omukoba atibbe. Buli kyogezaako omukoba ati tienda era nze musaada era nze. Buti omuntu ng'oyo omuyamba otya? Mazima amukolere ki bw'oba niiwe okola otya? Nkole ki? Nebyo by'okuyamba omuntu azira magezi. Kwegamba ali awo ali oti $, kikimataavu. Kikazi kyaitu kiringira wakisaasira. Kukiyamba kituufu tatoola. Gwobo n'oyo mpuyi neemukuutira waneeno namukoba nti Mbabazi mala waneena kweza tovaawo toseguka yankakasa bulungi ati saawa eno amanteera agirewo walina zaalawo era ku mantaala kwene bute wanezala wali gyamuyamba ki mirundi emeka gyagireyo ng'ezira kyamuyamba buli lwabamukuba ng'alumukira eyo ayoole buti nga bweyidi ole ni maama w'omusaada abajyamukoba ki kikazi kyaitu bali oti baakiroga kisaasi kiri mu cupa baakiroga mukama ewaabwe wagenzeeyo wabwe nagenzeeyo naye nabadde ntidde okutuukayo nga mmanyi naye natuseyo ate era nga tannabagenda leero nga taliyo ng'ate yalazeewo awo simanyi naye kati nno omukazi bayinza okuba nga bamuwasizza nze nkubuulidde ayinza okuba nga bamututte kwoyo omukazi omulungi bw'ati maama lwana nnyo omukazi wange akomewo nze mukazi wange nkyamwagala nze nja kulwana naye tusabe nti byali tebamututte kumuwasa oyo omwana abali nga mweru mulungi ng'omwana w'omukazi bamukuza bulungi alina n'empisa abadde ayinza okubeera awolooza naama tekisoboka tebannamuwasa kale kati nja kugezaako nawe maama lwana nnyo nja kulwana makazi naye kangende ngira nnoonyereza ndabe waali kale maama mubeere bulungi kale naawe bo kati mulinayo kaakulya genda gulabe mufumbire wabasigadde naye bannaye kulya n'ekyenda kyazeeko sayidi emu bweki